awo nvuddewo mpozi bannange ekifaananyi ekyo mukiraba ekyo kyentaddewo omuntu oyo afaanana ekyetagisa ddiini eza ddiini etuzimu. Omuvubuka oyo yantuukirira gye buvuddeko ayagala bwenkanya taata we yamusuulawo, taata we yamuboola, taata we yamwegaana. Omuvubuka oyo taata we yali mu nsiko eruweero n'aganza nnyina era ebyavaamu ye mwana oyo. Omukyala maama we yali Muk'Omusajja naye abasajja abo mu nsiko baakwatanga abakazi. Nkiddamu, abasajja abo mu nsiko baakwatanga abakazi. Mu kukwata omukazi n'azaala omwana oyo era mumulaba afaanana nnyo taata we, naye taata we yakola ki? Yamwegaana. Kati omuvubuka ayagala bwenkanya, nange nensaba kulu munnange fa ku baana bo, juno omusaayi gwo, ono omwana wo kabisa, ono omwana wo booya. Sebo omusajja mukulu sigenda kukwatula mannya, nkakasa mwenna mumutegedde omwana oyo waani okusinziira nga bemulaba afaanana ani? Musajja mukulu, omwana gwe wazaala mu Muk'Omusajja mu nsiko eruweera akuze. Fa ku baana bo, juno omusaayi gwe wagamba ffe Abaganda ojja tukulashinga, naye kyamukisa mulungi ffe tukuzizza bulungi omwana wo, tetumukulashinze oli tuvunaana kirala. Omwana wo alidde lumonde waffe tumukuzizza, naye gossa abaana baffe naffe tukooyo okukulabirira omwana wo. Kyekiseera ssebo mukulu otandike okwerabiririra omwana wo, n'omwana anoonya kika kye talina mirembe. Emizimu gyewammwe gimuyita ate gwe omuzibikira. Omwana tayalira watali waabwe. Singa abadde muwala kyali baddokke gye yalifumbiddwa ye wali badde ekika kye, naye omwana omulenzi obutaba na kika kiruma. Sebo ow'ekitiibwa, sente z'oyonoona n'ogera ng'omansaba oli nerere. Fa ku baana bo, fa ku baana bo. Wuno azze wamuzaalira mu nsiko eruweero, wamuzaala mu Muk'Omusajja, azze yeerese era still mumukuba enkokola. Lwaki olinamu abaana n'ebyana? Masinava wano baganda bange ne bannyinaze. Omukyalo oyo yatuweereza ka vidiyo gye buvuddeko. Alina omwana we eyakonziba. Omwana yamuzaala mulamu, naye omwana bwe yali aweza emyezi emeka n'atandika okugongoba. Omusajja n'abaddukako, bubbe ewaabwe tebazaala baana bagongobala. Ngera omuyimbi omu bwe yagamba yeegaana omwana wa usigala omubbe ewaabwe tebazaala baana ba mitwe minene kyokka nga n'ogugwe munene. Kakati bw'ogamba nti tetuzaala baana baliko sooti, tetuzaala baana bagongobala, n'odduka n'ogenda, kaba kabonero akalagira ddala nti ono omwana wo, kuba obwongo obuliko sooti obwo obutono bw'olina, obwongo bwo bwagongobala bwe bukuleetedde okuddusa ku mwana wo, kaba kabonero kasimbalaala nti ono omwana wo. Kuba omusajja alimu amagezi atagongobala bwongo tasuula mukyala we na baana oba na mwana olw'ekikula ky'omwana. Omukyala oyo talina yadde omufaliso mu nnyumba. Akatimba mwe babeera kalimu ebituli. Omwana yeetaaga kulya bintu birimu muzigo okuddamu okugumaagumako ku magumba. Omukyala baamugoba ku mulimu gye yali afunye akalimu nga bamwenyinyala n'omwana we kubanga yali talina gwalekera mwana, ng'alina okugenda nga n'omwana ne bamugoba nga bamwenyinyala. Atudde wakka n'ekyokulya kibula. Ekyasinga okunkaabya, juuzi lwe bampeereza vidiyo eyo, nze kennyini yeekolera itonga mu bwavu bwange n'ensooka ne mmuweerezaayo omutwala abiri. Omukyala yakaaba amaziga ati oyinza okugamba muwadde bulamu omutwalo ogwo. Abantu bali bubi, kyenvudde nkusaba gwalaba vidiyo eno nga tonnabaako kyokola, ng'oba sinnabaako kyenkugamba kirala, sooka ofukamire weebaze Allah oba weebaze Katonda kusinziira ku ddiini yo, mugambe weebale kuntonda nga ndi mulungi, weebale kumpa magulu abiri, weebale kumpa mikono ebiri. Nyinza okuba wampa amaaso agatali malungi, naye at least nsobola okwetengerera ku magulu gange, nsobola okukozesa emikono gyange,
nsobola okutambula nzikiriza nti obulungi bw'omuntu tebuli mu ndabika ye buli mu biyungo bye. Mukama bw'akuwa ebiyungo bye byonna aba akuwadde byonna. So baganda bange abaakasondawo kasente njagala okusooka okubeebaza. Twatandise okusondawo kasente era ndowooza tuli mu mitwalo nga 75 sente zetwakakungaanyawo. Naye weewaawo omukyala ayagala omulimu oba ekyokukola, kale mwe kiri mu pulaani okusooka okumufunira ow'okwebaka nga tetunnabako kyetukola. Omufaliso, essuuka, blanketi n'akatimba, ebyo byo bijja kufunika. Twaleetazo omumufunira akayumba waasuulako okupangisa ebbeeyi nayisi, naye kano ko katonya. Twaleetazo okufunirayo ku mwana amasweta n'ebirala ebimubugumya. Twaleetazo okufunirayo ku mukyala akalimu oba kibanda ky'amanda oba kiki kyonna ekinaaba kisobose kasita kiba nti kisobola omuyingirizayo naye kabakanaana padde yeerabirire aliise kuba alina abaana babiri. Akakulu kasoma masomero ga gavumenti eyo gye basomera kasoma, kati ono omuto yagongobala. Naye omwana ono omukulu asukka nga n'ekyokulya talina ekyokutwala ku ssomero. Kati mbadde njagala ekisooka ku mmeeza, omwana ono tusooke tumufunire omusawo omukugu mu nzijanjaba n'endiisa y'abaana, kubanga ekikulu si kyakuyamba mukazi, kyakusooka kulaba mwana ono azzeemu atya okuba omwana. Kale ne bw'anaaba tategeera ku levo yo ng'abaana ba bulijjo, but at least asobola okuddamu okuyimirira ng'asobola okwetwala mu kayu nga tayonoona mu ngoye ze, ng'ate asobola n'okwekwatira emmere ne yeeriisa. Muganda agambe yali afudde bw'alemala okuba mukko ku ngalo. Tuyinza obutamutuukiriza kuba ekiseera kiyiseewo myaka 5 giba mingi. Tuyinza obutamutuusa ku levo z'abaana ng'oba abamu oba ng'abaana abali nnomu, naye ate at least netuwonya amagulu ge, emikono gye n'ebirala n'ebirala. Bantu bangi balowooza liba ddogo. Omwana okugongobala mujja wangandoga ate bwe kituuka ku bakazi gujja bagira ng'alina mujja, naye lyo si ddogo. Oyo omwana ne tumufunira abasawo b'amagumba ne kikyalina okulya, kuba kati alina kyatalina kulya ate nga bali bo mu kimu. Alina ebika by'emmere byatalina kulya, ng'alina ebika by'emmere by'alina okulya naye ng'ate omukyalo yabadde tasobola byafodinga ng'ovudde ne kwekyo n'okubimanya nga tabimanyi. So omwana oyo singa tumutwala ew'omusawo omukugu asobola tubuulya kikyalina okulya, asobola okutandika omugolola mpola amagulu ge n'emikono, asobola okulya emmere emugjamu obwannalubiri olwo obukovvu ennyo obutuuka n'okulaga amagumba n'okugongobala n'addamu n'afunyulukuka. Olw'okuba wabaddewo akaseera kangi ng'omwana ono tali nnomo, ojja kwesanga nga obwongo bwe buyinza obutadda nnyo ku nnomo ng'obw'abaana abalala abali nnomo, naye ate at least ng'asobola okwetengerera, nga si waakutegula mu kasana, si waakutegula enkubezze, era nga si waakwanika buli kumakya n'omutegula akawungeezi. Kyenvudde nsaanikwa tubeere bamaama oyo omwana oba tubeere bataata w'oyo omwana. Taata w'oyo omwana bw'aba yavaawo nti ye tazaala balema, tufuuke bataata b'oyo omwana ak'olumu mu kumujjanjaba, tubeere bataata b'oyo omwana. Ekikolwa kya taata w'oyo omwana yali sitaani. Waliwo Katonda wagamba tuswaze sitaani. Katonda takyajja ku nsi kukola byamagero direct, abiyisiza mu bantu. Kkiriza Katonda akuyisizeemu ekyamagero eri obulamu bw'oyo omwana omuto. Si buli omu nti yatondebwa nti asobola okwerabirira kyoba asobola okwetuusaako ebyetaago. Kama oluusi alina ensonga lwaki abamu abamma ssente abalala n'abawa nnyingi. Bano bamye ssente oba osanga bwe baalifunye ssente either ze zaali bettidde
oba baalizikosezza bubi okulumya abalala. Kyava agamba gwe gundi beera ne ssente nnyingi nnyo ngenda kukukozesanga taapu bali abantu bajje bakusenengako amazzi. Bantu bangi obeera ne ssente naye nga tomanyi nti ezo ssente zonna sizizo. Mukama akuweereddemu ezaabo abatasobola kwetuusaako. Oba Mukama be yagaana okuziwa olw'ensonga ze n'agamba nedda gwe Itongwa yagenda okukutoolerangako. Gwe gundi yagenda okukutoolerangako. Naye tokkiriza okuba ne ssente n'ogaa nti zange nzekka nkoze byolina temuli magezi. Bantu bakola, bantu bagezi, abantu bayiya. Ne Mukama n'atabawa. So ekyo kyolina tokoze nnyo. Ne Mukama yakufuula store mwaterekera abantu b'ekyokulya. Kati nga gwe kiri gy'oli okumanya nti zino ssente zennina zonna siza. Tukolera omwana ekyamagero Allah ajja tuddizaamu oba Mukama Katonda ajja tuddizaamu. Namba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta Abdul Kikomeko. Asanyuka nnyo. Enkya omwana agenda kugenda mu ddwaliro kakasente akasookerwako kabadde kafunise. Enkya omwana bwagenda mu ddwaliro ebirala tujja kubirabampola. Ne bw'oba olinayo omufaliso ng'ogwo ng'ogulinawo omufaliso ng'ogwo nsobola okugutumira omuntu najja n'agunona. Ne bw'oba olinayo blanketi ng'eyo oba kibeedi kava oba ssuuka nso gitumira omuntu. N'abalina ebintu ebikaluma baafu baketi nabiki munange kisoboka. Otherwise kijja kubeera kyabuvunaanyizibwa naawe okuwa ensonga Katonda lwaki osaanidde okubeera ku nsi. Ojunaabo abatasobola kwiga. Katonda tasobola ddagala na ssente za bujjanjabi n'ebiseera ebisinga aziyisa mu bantu ab'enjawulo. Eddagala liyisa mu bantu ab'enjawulo likutuuke eddagala ly'omwana. Sibe bulungi ngeraba awangaala ennyo Ssaababa.